ETV Uganda, Ward XP is my name. Thank you so much. Yona James Nziro okuba nti mutulaba. Ambagala nnyo baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala. It's really good okuba nti mutulaba. Nete mwerabira okuba nti mwekuuma obulwadde bwa COVID-19 gowandiyise coronavirus. A lot of things have been done. Bingi ebigenda mu maaso. Naye tusabe Mukama Katonda atuyambe ekiri mu nsi endala tekituuka wano. Sigala ewaka bw'oba osobola okusigalawo sigalawo, totambula tokwata abantu mu ngalo, towa abantu hug, tokiisinga, kwegamba ebintu byonna bye bagezaako tutangira tubiviireko ddala paka ng'embeera eze mu nteeko oba nga embeera eteredde. Well, kinjagala okwogerako yesterday eggulire lya Daddy Andre okuba nti agezaako okukaka omuwala omukwano, omuwala oyo omuyimbi gwe bayita Shadia Rania omukwano, byasasanidde Facebook ne social media endala. So many people talked about it. Olunaku lwaleero we buzibidde nga waliwo omuwala omulala naye avuddeyo n'agamba nti Daddy Andre naye yagezaako kumukozesa mu ngeri eno emwoba endala. Well, my issue is not to condemn Daddy Andre. My issue is possibly to try to throw more light on this. Ekintu ekikulu nti mu mbeera yonna abasajja bulijjo bakwana, abasajja bakwana ng'abantu abalala. Cause love is natural. There is no way you can't stop love. N'abagagga, abaavu, everybody falls in love. Buli omu alina omuntu gw'alaba n'agamba, well, this guy mwegombye, oba this girl mwegombye, something like that. And that's how life really keeps on moving. Ekikulu kya byonna si kya Daddy Andre kuba nti yagezaako okulemera ku muwala oba n'amukako omukwano. Ekikulu kya byonna kyakuba nti Daddy Andre tia maintaining nga kyetwandiise professional distance between him and the client. Nga producer era ow'erinnya akoze ku nnyimba, I believe teyandibadde nnyo n'amaddu gasisinkana kwegamba gaagala kusabiriza bwe gatyo, gaagala kukwatirira muwala mu studio. I believe Daddy Andre alabye abawala bangi abalungi abasingako n'ako akawala. Nze akawala mu kalaba nakalabye, kawala kasiwusiwufu nga bw'olaba upcoming artist bw'abeera. Really, it's so absurd nti Daddy Andre akoze n'abayimbi bangi ab'amannya naye ate omuwala atamanyikiddwa yavuddeyo n'ayogera ekintu bwe kiti. Well, it's really sad. Personally, nkivumirira. I condemn sexual harassment, sexual exploitation. Because according to the way the girl speaks, omuwala alaga nti yajja wa Daddy Andre ne bakola oluyimba. Mukola oluyimba n'agenda n'amukubira essimu nga yagala oluyimba alunone. On her coming back to the studio, yasanga Daddy Andre ataddemu ebigambo mu luyimba lwe. Which was okay given the fact that she's an upcoming artist, yalabanga opportunity. So mukumuwa oluyimba ndowooza ne bagerezeganya how best they can shoot the video, and according to her conversation, Daddy Andre na recommending a hates montage. Abakwasaganya video mubimanyi, that guy aludde nga akola video hates montage. So omwala ono agamba nti nasasula hates montage, namukubira essimu namusasula kuba Daddy Andre yamurecommendinga nakola video. Ne bakkaanya nti yagenda okukola video. Ne bakkaanya ku lunaku, omuwala n'abeerawo, olunaku ne lukyuka. Ne bakkaanya olunaku olulala, Daddy Andre n'atalabikako, wabula omuwala n'agenda mu maaso n'ashootinga parties ze yalina okushootinga. So ne omusigalamu segment za Daddy Andre ze yalina okukola n'atazituukiriza. Wabula mu mbeera eyo Daddy Andre n'asigala nga omuwala tamubulira kituufu, tayagala kubeera mu video, naye ate asigala amusabiriza, amugamba kino, amugamba, ojjaddi okundabako, ompaako ddi. I believe these things are unprofessional. As an artist, as a video producer, as someone, possibly I think this is very bad.
nti Daddy Andre bwaba yakikola kikolwa kibi nnyo. Then n'omuwala bwaba yawaayiriza, I believe it's not also good, but I believe omuntu asobola kuvaayo mu kamera za nsi yonna za TV ez'enjawulo n'addamu ekintu kyekimu nga si kituufu. And amidst all of that, waliwo omuwala omulala eyavuddeyo n'apostinga ku Facebook page ye n'agamba Daddy Andre yamukozesa, yamuwa ssente ze, ate n'atamukolera kyali amusuubiza mumukolera. So enembeera bw'eti ebeerawo nnyo mu ba producer bano, batera nnyo kozesa advantage ba radio presenter, ba DJ, ne bakozesa bambi abawala bano olw'embeera nti abamu baagala kumanyika, baagala kuvaayo, abamu baba tebalina ssente za studio session, and they end up being used exploitively, they end up being used sexually, which is really not good. So muganda wange ali wenna ng'olina opportunity ekozesaako baganda baffe bano abawala oba ng'olina kye beetaaga, I believe kimuwe unconditionally. Okwana kubeerawo, naye omuntu bw'okwana, you must respect the person gw'okwana. Okitegeera, omuntu bw'omukwana nakkiriza, well and good. Bw'agaana, even better. It's not a crime. Okitegeera, cause omuntu naye gw'okwanye aba ne feelings, ayinza n'okuba alina omuntu gw'ayagala. So bw'oba propose nze ku muntu n'akugaana, kkiriza ng'omusajja ogambe, well, I think Chiganye, let me try my luck elsewhere. But I believe omuntu nga Daddy Andre si yandibadde abeera caught up in such a scenario. Omuwala zene manager we omugambe jango mbakinge otuse mu studio oli mukwatirira. Possibly I believe this is unprofessional. Era nsuubira buli muntu yena gwe kikwatako alina okuvaayo n'akivumirira. This is not how we should prepare the future for our grandchildren, the future for our music industry, the future for the entertainment industry. Abantu bano abali mu industry abagina mu stake, abalina kye bafuuse, abalekerawo omuze gw'okukozesa abaana bano abato okubalimbalimba. Some of them end up raping these young girls. It is more common with females bebasinga okubonabonera mu industry, bebakwata bebakozesa. Olina amugamba kakati ndi bize ojja kujja okole studio session yo kiro, kakati ninawo muyimbi omunene wano naye akati jamu ku ssaawa nga 3 n'amusaaga nga ali bize n'amaliza yamaliza essaawa nga 6 oluyimba n'alukola essaawa 7-8 omwana obudde ne bumuzibako. And you know most of these studios basulaawo. I don't know what is the logic behind these studios. Buli alina studio yonna basula ku studio. Those guys that record music, recording studios, producer asulawo ekitanda kye n'obuliri oluva mu studio ng'agenda, olaba basula mu studio tebalina nti oba balina mu room 2-3. There are very few abapangisa nga apartment ng'erimu room 2-3 ne basulawo. So nvumirira ekya Daddy Andre n'abantu abafaanako nga Daddy Andre abasuubira n'abakola ebikolwa ebyo. I believe we should respect abawala bano bannayuganda, basisita baffe abantu bawe ekitiibwa, cause naffe tuba bazadde, abasajja mmwe muba bazadde, muba ne bannyinammwe, and you would really not wish for them to go on that way. So ndowooza it's time for producers to behave professionally. Client bwabaze mu studio yo mukolera oluyimba agende. Bwoba kumukwana mukwanire ng'omukoledde ky'omukoledde, cause okukwana tetuyinza kukugaana okoli waddembe okwana omuntu naye omuntu akuwadde ssente ze tomukoledde kyayagala oli mumusabiriza, something like that. I believe Ugandan producers, audio producers, video producers, presenters, DJs must style up. So many allegations have come up. Abaana mubatawanya, mubakozesa, mubalimbalimba, olumalane mubalekaawo. What the XP is my name, oyinza okuteekawo comment yo. What's your view about this? Omwana aze mu studio kola luyimba gwe oyagala mwebakako, oyagala mumukozesa. In such a way or the other. What's your view about that? Osobola okuteekawo comment yo muganda wange yonna gy'osinzira okuba nti otulaba. Weebale nnyo, oweebalire ddala. Mbaagala nnyo.